Poliisi banaganye n'abasuubuzi b'omu Kisenyi mu Market Zone ababadde baagala okugajambula abavubuka abagambibwa okubanga be babadde babasuza ku budde. Abavubuka bano okuli Matovu Dirisa, Geoffrey Kaweesa, Sessazi Rashid wamu ne Magoma Regan be bawonye okugajambula oluvannyuma lw'abasuubuzi okubalumiriza nti babadde basusse okubabba wamu n'okutemula bannaabwe. Omu abadde n'ennyondo nga eri mu mpale be bamu ku baana ababadde bakolera mu kitundu naye oluvannyuma oluusi balondoola abantu abasuubuzi baffe nga banyuse ne babalondoola ne babbira mu makubo. Kintu kati ekintu ekiriwo abavubuka nga ffe be tukoleramu okubanga babbi kintu ekyo kituluma nnyo. Abasajja bano obwedda bagamba nti babasonyiwe nga wadde be bamu obwedda bagamba nti baliko abantu be batta. Poliisi ng'ekolera wamu n'abasuubuzi b'omu Kisenyi Market Zone ekoze ebikwekweta ebyenjawulo mweyoledde abavubuka bano abatuuze be balumiriza okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Era tugeza ku introducing oyo omusajja omu ku babadde n'ennyondo n'agamba ennyоndo eziko zinonda esatu. Bano batwaliddwa ku poliisi ya Kampala mukadde wakati mu kwerinda okw'amaanyi nga ne poliisi bw'egenda mu maaso n'okunoonyereza kwayo.